Nkwaniriza nate mu kitundu kyaffe kino eky'olunaku olwaleero mu mboozi ya musajja mukulu Major John Kazola mu kitabo kye kya Betrayed by My Leader. Mu kitundu kino tutandise ne bannayuganda abaali abasanyufu olw'okubeera nga ba NRA bawambye Kampala era nga baali balaba kununulwa kunene okuva ku bakulembeze abaaliwo abaali babatulugunya. Eri abalwanyi baali bawulira nga buwanguzi bw'amaanyi nnyo bwe batuuseeko olwa struggle gye babadde muteekako n'okunyigirizibwa. Okuwamba Kampala nga kuwedde, High Command teekako ne NRC baatuula okubeera nga beerondamu pulezidenti n'okubaganya ebirowoozo ku bbanga ki NRM lyegenda okumala mbuyinza balyoke bateeka obuyinza mu bantu ba bulijjo. Bammemba abaaliwo abamu bagamba emyaka 4, abalala 5, abamu 7 kyokka balala 9. Chairman wa High Command yatunula n'agenda maaso n'aleekaanira waggulu mu bukambwe obw'ekitalo n'ababuuza oba ayonoonye obudde bwe okubeera ng'ateekateeka ba cadres okubeera ng'abantu bagamba nti baagala kubeera mu buyinza emyaka 8. Ono yababuuza emyaka 8 gyonna gyaki okuggyako okubeera nti Abafirika baagala nnyo okwenywereza mu buyinza. Chairman kyava ategeeza nti emyaka 2 gimala. Wabula okukkakkana nga bonna bakkaanyiza nti NRM emyaka 4 gyegenda okumala mu buyinza nga gavumenti ey'ekiseera olwekwata obuyinza okubuteeka mu bantu ba bulijjo. Kazola agamba nti wabula bino byonna byakolebwa nga bo tebamanyi nti omukulu alabika yali ali mu kubasekeeterera busekeeterezi. Nti okumanya kwali kubasekeeterera, wabula Kazola agamba nti oluvannyuma lw'emyaka 4 ebintu bingi ebibaddewo ebyongera okukakasa nti ddala mu butuufu mu kusooka ebyayogerwa byali byakubayisa mu maaso. Ebimu ku byo kwe kubeera nti waliwo kampeyini ey'okulaba nga NRC yeyongerayo emyaka emirala 5 teekako gulirira ababaka ba Paalamenti okuggyawo ebisanja n'okuggyawo ekkomo ku myaka omuntu gy'alina okukomako okufugira eggwanga. Nti ng'oggyeko enkola yali egenda maaso n'okukolebwa mu gavumenti ya NRM wabula okutwalira wamu abantu ba bulijjo bo baali bagyagala gavumenti eno. Mu kusooka nti ebyobufuzi byateekebwateekebwa era abantu ne beesimbawo ne babalonda nga abantu babalonda okusinziira ku busobozi bwabwe. Era nga kabinenti eyasooka yalimu baminisita 33 teekako ne ba state ministers 9. Era nga kabinenti eno yalimu bannabyabufuzi okuva mu bibinja by'ebyobufuzi eby'enjawulo teekako n'ebitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga. Ti musajja mukulu Museveni yayagala okubeera ng'ateekawo kabineti n'asobola okubeera ng'egatta bannayuganda bonna awamu awatali kubaawulamu mu nsonga z'ebyobufuzi. Era ono yali ayagala gavumenti enaagezaako okubeera ng'ekkakkanya obulumi bw'abantu teekako n'okunyiga ebiwundu bye baali balina. Ng'oggyeko Museveni yali minisita wa defense, tewaaliwo mulwanyi mulala yenna yali ku kabineti eno. Eriya Kateegaya, Amanya Mushega, Ronald Batta, Kahindo Tafide ne Dr. Kano Kiza Besigye balinga ba state minister oba deputy ministers. Tiba ministers ba NRM abasinga baweereza mu gavumenti eyo eyasooka. Abasinga bonna baali ku external wing ya NRA nga bakyali mu nsiko. Nga basigadde baali bava mu kibiina KDP n'ebibiina ebirala. Bano nga bamaze okuwamba obuyinza, ba special district administrators bonna babayita mu Kampala ne basisinkana ku Fairway Hotel okubeera nga bagenda maaso n'okubawa obuvunaanyizibwa obulala. Administrative Secretary Jacob Wasimwe ye yali abayise, nga wabula bano mu kusisinkana musajja mukulu Kazola yategeeza banne nti awulira akwatibwa ennaku omuntu yenna agenda okulondebwa okubeera mu Kampala olw'ensonga nti yeewuunya engeri gy'agenda okukungamu abayizi, ba diplomats, abantu abawangalira mu ghetto, abantu banna bizinensi, ba profesa bonna okubateeka awamu. Kazola muli yali yateebereza nti bagenda kumusindika mu Bendo okubeera SDA waayo olw'ensonga nti yali alina emirimu gy'akoleddeyo mu kusooka nga bakyali mu nsiko. Ekyamwewuunyisa kwe kubeera nti omuntu gwe balonda okubeera SDA wa Kampala mu mwezi ogwokubiri 1996 yali ye mwennyini Kazola. Era nga yamuddira mu bigere mu kitundu eky'ekabale ye Odonga Ali Omaza. Abalala abalondebwa okubeera ba SDA nga baali mu nsiko kwe kuli Benoni Birale yasindikibwa ekitigo, Tomu Butime yasindikibwa Nebbi, Jaka Mishambi ne Robert Zachi basindikibwa Jinja, Amoti Lwakatale bamusindika Soloti, Victor Bwana ne bamusindika Embalala,
Fred Kagonyera ne bamusindika Bushenyi, Abe Mukwaya ne bamusindika Yangana, Mathias Wankambo ne bamusindika Mukono, Finehas Katirima bamusindika Kasese, Amoti Chiza Mpigi, Tekako Douglas Mande n'abalala basindikibwa mu bitundu ebyenjawulo. Kazola yajja mu Kampala mu mwezi gwalinga gwa kusatu mu 1986 okutandika emirimu gye. Era ngono yali abeera ku Fairway Hotel nga tanaba kubeera ng'agenda e Kololo. Mu kaseera nga tannatandika mirimu gye, yagenda okulaba ku b'eŋŋanda ze okwali James ne Lois, kubanga abalala baali bakyali bweru wa ggwanga. Era nga wayiseewo wiikisi ntono nnyo ng'ono atandise emirimu gye mu butongole. Yayitibwa ku kijjulo ekyateekebwateekebwa Managing Director wa Uganda Breweries, nga ye Mr. John Ibara. Eyali yawasa kazini we Joy Banyinzaki, ngono naye yali abeera Kololo. Abalala abaaliwo ku kijjulo kino kwe kwali ne yali Managing Director wa UCB Mr. Richard Kayijuka. Kayijuka olwalaba musajja mukulu ono Kazola, n'atandika okwemulugunya nga ye bw'atayitibwa ku mikolo gya ggwanga. Ono yategeeza nti n'okukkirizika tekikkirizika nti baamugana okugenda ku VIP lounge ku kisaawe ky'ennyonyi. Omuntu yaliko Managing Director wa UCB. Kayijuka era yategeeza nti ye yawa Museveni ssente bwe yali ng'agenda okulwanyisa Idi Amin. Wano kyava asaba musajja mukulu ono Kazola okubeera ng'okwemulugunya kwe akutwalira Pulezidenti Museveni akutegeere. Olunaku olwaddako, Kazola yakwata olukomo lw'essimu n'akubira Pulezidenti n'amutegeeza okwemulugunya kwa Kayijuka. Nti wabula Museveni olwawulira bino yatulika n'aseka. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Zirubega Ibrahim Kasinga nkwebaza jogenda maaso n'okubeera ng'okwasaganyaako, kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale, kozesa Hilltop View Hotel, pereza yaabwe ya mulembe, ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nti wabula Museveni olwawulira bino yatulika n'aseka. N'ategeeza nti Kayijuka ayagala nnyo okweteeka mu butaala. Wabula oluvannyuma Kayijuka yaweerezaako nga minisita mu gavumenti eno ya NRM. Nga wayiseewo emyaka egiwera, Kayijuka ono yaddamu n'ateekateeka ekijjulo n'ayita musajja mukulu ono Kazola. Ku kijjulo kino, Kayijuka yategeeza Kazola nti ye yali alina endowooza nti Museveni okulonda Mugisha Muntu okumuteeka ku kifo ky'obwa Army Commander yakikola kagenderera okubeera ng'ayonoona erinnya lye. Olw'ensonga nti Mugisha Muntu oluvannyuma lw'okubeera Army Commander kyali kyeragirawo olwatu nti tewali kirala kyagenda kuzzaako. Musajja mukulu ono okutandika okukola emirimu gy'obwa Special District Administrator yali tamanyi ludda wa ofiisi ze bwe ziri. Okutuuka omulwo yamutegeeza nti ofiisi ye eri ku ofiisi ezita District Commissioner mu kitundu eky'ewandegeya. Kazola yagendayo n'asangawo District Commissioner mu biro ngono ali ne Jova Kamateka ateekako ne Paulo Kyama nga be baali bamumyuka. Nti bano baali bakozi abaali baweereza mu nkola ya gavumenti ezaasooka ng'era emitendera gy'obukulembeze gyali gibatawaanyiza ddala nnyo ng'oluusi tebaagala na kukkiriza nti be bali wansi w'omukulu ono. Nti enkolagana ya bano teyali nnungi okumalira ddala ekiseera nga baagana n'okubeera nga bamuwa ofiisi mwagenda okukolera emirimu, nga bamuwa kasitowa akali wabweru awo ke yali akoleramu emirimu. Nti abantu abajjanga okubeera nga banoonya SDA ow'amaanyi w'ekibuga Kampala beewuunyanga nnyo kusanga Kazola ng'atudde mu kasitowa. Nti wabula naye yagera mu biro ono olwamukyusa
naye n'ayingira woofiisi ye n'atandika okukolera omwo. Omulundi gumu omulangira Ronald Mutebi yamuyita okubeera ng'agenda ku mukolo gwe yali ateeseteese ebbanda. Kyokka Kazola yakubira pulezidenti n'amutegeeza ku nsonga eno. Pulezidenti n'amuddamu ng'amubuuza oba kyatteeka Kazola okugenda ku mukolo gw'omulangira. Era musajja mukulu Museveni kwe kumubuuza lwaki tasindikayo Assistant District Commissioner. Kazola agamba nti ng'okusinziira ku njogera y'omusajja mukulu Museveni ng'owulirira ddala talina kye yeetaaga kumanya ku nsonga z'omulangira. Kazola yawuliriza amagezi ga pulezidenti bw'atyo n'asindika Paul Kyama. Kazola agamba nti yatandika n'akola mobilization za RCs wabula ng'agamba nti omulimu gwali muzibu nnyo kubanga Kampala yali talina maapu. Ono yafunayo bakkaada abaamuyamba okubeera nga batambula ekibuga nga baakiranga kwambala ngatto zaabwe eza canvas ne batambula okwetooloola Kampala nga bwe bakuba ensalosalo kyokka nga baazikubisanga n'amaaso. Nti ono era yakwatanga bakkaada n'abasindika okutendekebwa mu nsonga z'ebyobufuzi e Namugongo. Nti olunaku lumu Kakooza Mutale yakyusa essomero lino DJ Namugongo n'alitwala ewa Kiso awatali lukusa lwonna lwali lumuweereddwa yadde okukolagana n'abalala bekyali kikwatako. Kakooza okukyusa essomero lino kyaddirira oluvannyuma lw'amagye ga gavumenti agali gaduumirwa Sam Kamukama okubeera nga gaalumba essomero lino mu butanwa. Tobula Kakooza olw'okubeera ng'apapirira n'okwagala okubeera ng'asimibwa abakulu ate n'akola ekyali tekyetaagisa nga kyabaleetera n'okufiirwa bakkaada okwali Guleme, Finehas Katirima teekako n'abalala. Ku ssettendekero Makerere, Muhammad Mamudani yawangula ekifo ky'obwa RC4 wabula nga yajja alinnya mpola amadaala nga yatandikira ku RC1 n'agenda ku RC2 ne RC3. Era Muhammad Mamudani n'ategeeza nti yamanyikiddwa nnyo era yasaanidde okubeera Vice Chancellor. Mu kaseera ako ono yali alina obutakkaanya ne Vice Chancellor yaliko Professor George Kirya wabula nga Kazola yagezaako okubeera nga annyonnyola musajja mukulu ono Mamudani enjawulo eri wakati w'obuvunaanyizibwa bw'ebyobufuzi teekako n'obukulembeze obwa woofiisi. Kyewuunyisa nnyo okubeera ng'ate musajja mukulu ono Kazola yali yasomera ku ssettendekero Makerere Political Science ng'eyamusomesa yali Muhammad Mamudani ate nga yali alina okumulagirira engeri y'okukolamu ebintu. Mamudani ye yayongeranga kukkaatiriza kimu nti ye yasinga okubeera ng'amanyiko okusinga Kirya era ng'ekyo bwa Vice Chancellor yakisobola. Nti obuvunaanyizibwa bw'aba RCs bwe baasooka okubeera nabwo bwali bwakuyamba gavumenti okubeera nga bagaba ebintu ebyali eby'ebbula ekiseera ekyo. Mu kadde ako tewaaliwo sukaali, sabbuuni, omunyu ssaako n'ebintu ebirala mu maduuka. Gavumenti ebintu yabigulanga okuva ebweru w'eggwanga ne babigabiranga abantu nga babiyisa mu ba RCs. Ofiisi ya musajja mukulu ono Kazola yali evunaanyizibwa mu kugaba ebintu bino eri abantu mu kibuga Kampala era nga yali ayambibwako bakkaada. Ono yakunga abantu okwali Miriam Matembe, Victoria Sekitoleko, Specioza Kazibwe, Francis Babu ne Muzeeyi Guleme okubeera nga beegatta ku lukalala lw'abakkaada. Weewaawo abantu abamu baayingira okusobola okubeera nga bafuna ku bintu bino ebyali bigabwa. Nti era waliwo Dr. Patrick Kadama. Omusajja ono yagezangako nnyo okubeera ng'apima obusobozi bwa musajja mukulu ono Kazola olw'okuba nti yali akyali muvubuka muto. Tobula Kazola naye yasobola okubeera ng'agumira ku ekyo kye yabeera ng'asazeewo n'okwongera okulaga nti emirimu agisobolera ddala bulungi, ekintu ekyamuleetera okubeera ng'akolagana bulungi ne Dr. Patrick ono ne bakolera wamu. Miriam Matembe yali akola ku Bank of Uganda naye yasobola okubeera ng'ayita mu bifo eby'enjawulo okutuuka ku kifo ky'obwa RC4. Nti wabula bwe kyatuuka ku kumulonda ku kifo ky'obwexecutive waliwo abaali bamulwanyisa ng'ensonga bazeesigamye okusinziira mu kitundu gy'ava eky'eggwanga lino. Nti Kazola yayingira mu nsonga eno n'abuuza abalonzi lwaki bagezaako okuba nga balwanyisa omukyalo ono kyokka ng'okuva edda abadde muwagizi nnamba emu. Kyaddaaki bw'atyo Miriam Matembe yalondebwa ku kifo ky'obwa Secretary for Mobilization mu Kampala District era ng'eno yali entandikwa ye ey'ebyobufuzi mu ggwanga lino.